Tukwaniriza nate mu kitundu kyaffe kino eky'emboozi ezitaanyumizibwako mu lutalo lw'e Luweero. Kigambibwa nti obulamu bwali bweyagaza ng'olutalo terunnabalukawo, wabula nga bwe lweyongera kyatuusa abantu okudduka okuva ekawumu bagende e Singo. Okudduka kuno kye kimu ku biseera ebizibu ennyo mu byafaayo by'olutalo luno. Kalibbala n'abaana be abaali mu myaka emimpi ne bakyala be ababiri okuli Mary Nattimba ne Nnaalongo Nannongo Kalibbala beegatta ku baali mu lugendo olugenda e Singo. Enjala, okufa n'endwadde bye byasinga okukosa abantu mu lugendo luno. Mu kavuyo kadduka ono abooluganda bangi baayawukana era buli omu n'akwata lirye. Abaana ba Kalibbala kwaliko Eliabu Ssewanyana, Eva Wanyana, Tezira Nnabagereka, Mary Nakulima, Stephen Nkata, Eliash Mpagi, Elizabeth Nakalema, Alice Nakiwala, Lovinsa Nabyonga, Nakimenya n'Omuggalanda Moses Mujabi nga bonna baali balina okutambula. Abaana nabo baabonaabona kye kimu ng'abantu abakulu era nga Nkata ajjukira bulungi nnyo olugendo luno engeri gye lwakamulamu Kalibbala okumutuusa ku ssa ly'okufa. Okutandikira ku kyalo ky'Abaggonya mu Singo we baabeeranga n'okulabirira ebisolo byabwe. Ente ya Kalibbala gye yali asinga okwagala bwe yalwala n'efa, Kalibbala yafuna ebirowoozo bingi nnyo ebyali bimutambula mu mutwe. Era lumu n'ategeeza abaana be nti okufa kw'ente eno kabonero akalaga nti tagenda kusimattuka lutalo luno. Mutabani we Nkata mu kaseera kano yali yakayingira mu ssomero lya Nassale nga tebannaba kuddukira Singo. Era yalowooza nti kitaawe akaabira nte ye yali ezaala ennyana ebbiri buli luzaala. Wabula nga musajja mukulu ye Kalibbala kye yali ayogerako eky'okufa kyali kituufu kubanga teyasobola kudda mu kitundu eky'ekawumu nga mulamu. Nkata ajjukira nti bwe baagenda okunoonya ebyokulya, abantu nga beetikka eminwe gya muwogo kumpi egiweza fuuti nga nnyo obuwanvu. Bano baameketanga muwogo gwe baabeeranga bafunye mu kkubo nga n'okutuusa eka tebamutuusa. Ono ajjukira akasozi kanzira akagulumivu obulungi ng'omuntu okukalinya abeera alina kwavula olw'obugulumivu bwako. Nkata yayongerako nti wadde okufa kutiibwa, abantu bangi baali baagala okwesula mu mugga Mayanja okusinga okuttibwa ab'amagye ga gavumenti. Okusomoka omugga Mayanja, omuntu yali alina okwekwata ku bitoogo okusobola okusomoka. Kyali kya bulabe nnyo kubanga singa olukoma lwenyeenyanga mu katono, abantu abawerako ddala bayinza okuba nga tebaali lutonze. Kyokka wadde bino byonna byali byakutunda mwoyo ng'enkoko emira ensanafu, okusomoka lye lyali eggezi kubanga emmundu zaali ziseka obuteddiza. Famire ya Kalibbala yaddamu okwegatta nga batuuse ewa Luggwanakulya ku kyalo Busumbuso Ngoma ewa mukoddomi wa Kalibbala amuzaalira Nnaalongo we. Kyokka mu kaseera katono abajaasi ba gavumenti baalagira abantu bonna okugenda e Katooke awaali wateekeddwa enkambi y'ababundabunda. Nti okuva we baali ewa mukoddomi we okutuuka ku nkambi eno ey'ababundabunda zaali mayiro 30. Olugendo lwatwala ennaku 2 era abajaasi ba gavumenti nga be bakulembeddemu. Wabula baali bakuba enkambi ow'okuwummulirako mu lugendo luno era ng'enkambi zaali mu kitundu okuli Katuugo, Mijumwa, Wabusaana ne Wakyato. E Wakyato waliwo akajagalala abayeekera baali bambadde engoye eza bulijjo nga bakutte emmundu bwe baalengerwa nga bali mu kusala ekkubo. Abajaasi baabalaba ne babuuza abantu abaaliwo obanga abantu abo babamanyi, kyokka abantu ne basirika busirisi ekyavaako amasasi okubeera nga gatandika okuvuga era ng'abantu abawerako baafiira mu kulwana okwo. Abajaasi ba gavumenti nabo webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge.
billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abajaasi ba gavumenti nabo baali basazeewo okutambuza ebigere kubanga emmotoka zaali ntono nga tezimala nga n'obwetaavu bwazo mu ggwanga bungi. Abavubuka n'abasajja be beetikkanga ebikeesi by'abajaasi omwalinga ebyokulwanyisa ate nga balala be bagabula ebyokulya n'ebyokunywa. Nti abantu baafa nnyo ekatooke, bangi baasalibwanga ebisolo buli lunaku. Nti emiranga baagiwuliranga ng'abantu baazirana mu nkambi eyo. Omwana wa Kalibalo ow'omusanvu nga yazaalibwa mu 1963 mu myaka gye mito yabeera ne bajjajja be abazaala maama we ku kyalo Busumbuso ekisangibwa mu kitundu eky'Engoma. Yasomera mu Ngoma Primary School okutuuka mu kibiina ekyokuna. Oluvannyuma muto wa Ssaalongo Kalibalo Livingstone Kalanzi n'atwala mutabani wa Kalibalo n'asembayo gwe baali bayita Kanyerezi okubeera naye mu maka ge ag'e Kayunga. Nti eno yabanga nkola ebiseera ebyo abaana okkulira mu booluganda lwabwe. Kanyerezi yeeyongerayo okusoma primary n'agimalirako mu Galiraaya Primary School e Bugerere kati nga ye disitulikiti y'e Kayunga. Kitaawe omuto ono teyamuganyaako n'olunaku n'olumu kugenda kuwumulirako mu maka g'abazadde be okutuusa lwe yamaliriza primary. Lwe yasooka okukyalako mu bazadde be gwali mwaka gwa 1979 ng'agenda kutandika kusoma siniya mu Kalasa Secondary School eryesudde mayiro nnyo okuva e Kawumu. Kanyerezi ye mwana wa Kalibalo yasooka okusoma siniya ng'ava waka. Nti bakulu be bonna siniya baagisomeranga mu bisulo oluvannyuma lw'okumalirizanga primary. Ono baamuleka asome ng'ava waka kubanga kitaawe yali ayagala amulabengako olw'ensonga nti emyaka gyonna egya primary baali tebabeera bonna. Nti ate era waaliwo enkwatagana ey'enjawulo wakati wa Kanyerezi ne bazadde be. Era ng'enkolagana ya Kalibalo ne mutabani we buli kaseera yali yeeyongera bweyongeza okubeera enzigumivu. Mu kumukuza yamufuula omubaka we era n'amuyigiriza n'emirimu egy'enjawulo ng'amutuma mu bantu ab'enjawulo mu byalo ebiriraanyeewo. Buli wiikendi Kanyerezi yavuganga kitaawe ku gaali okubeera nga bakyalira mikwano gye n'abooluganda ng'abasinga obungi baali babeera makulubita ate nga balala babeera katikamu. Mu kiseera kino mmotoka ya musajja mukulu ono Kalibalo Fiat yali yabuze ate nga ne pikipiki yafa. Kanyerezi yali alina empisa era nga kyali kyeraga lwatu nti Kalanzi yali akoze omulimu munene okumugunjula. Era nga lwakino Kalibalo yali musanyufu nnyo mu mutima nga buli lwakyalira Kalanzi alina okuddamu okumwebaza okukuza obulungi mutabani we. Kalanzi yateranga okugenda e Kawumu n'abakyalira okumala omwezi mulamba era nga yateranga kukyala mu Desemba oba January. Mu Desemba Kalibalo yafuna wooda z'okutunga engoye nga nnyingi kubanga kyabeeranga kiseera kya Ssekukkulu n'eggandaalo. Nti ate mu January emirimu gyasukkanga kubanga abaana b'amasomero baabeeranga balina okubatungira zi yunifoomu. Kalibalo yali yayigiriza Kalanzi okutunga olwo nga ku bugenyi bwe bwombi baabeeranga mu kusamba kyalaani. Kalibalo yategeezanga muganda we Kalanzi nti yadde mutabani we ono Kanyerezi yamumuggyako naye alina okukimanya nti ye yakisalawo dda nti yagenda okumusikira. Kalanzi yali akirabye nti muganda we yali yeesiga era ng'ayagala nnyo Kanyerezi kubanga yali amutuma n'okumutuma okumukiikirira mu nkiiko z'ebibiina by'obwegassi. Kanyerezi nga bamuwa obuvangata bwa ssente okugenda okugula ebintu awataali kweraliikirira kwonna. Okusoma kwa Kanyerezi kwatataaganyizibwa olutalo era nga yakatandika siniya ey'okusatu olutalo luno lwabalukawo mu 1981. Olutalo nga lubaluseewo omuvubuka ono Kanyerezi yatumibwa ku lugendo olukalubo olw'okubeera nga awerekera bannyina mu Kampala. Kitaawe yakiraba nga kikulu bawala be bano ab'obuwala okubeera nga bajja e Kawumu ewaali olutalo abasindika ewalako.